Mmwe omusango gwa Aji mugulabye. Omusango gwa Aji Ali ne mukyala we Zuula mugulabye Ajati Zuula oba temugulabye? Omuzannyo guyina engeri gye gukyuseemu bwe guti. Zuula twamugamba naye ng'ekinkozesezza akatambi ye Kadaame eyadipootingiddwa olw'ensonga feesi y'embi mubi atiisa abaana ba mukama we teekako ne mukama we. Kati nno siba obukka n'abagenyi abajja ewaka okukyala. So mu kutya feesi y'ono muganda waffe bo ne basabo ne bagamba aha ono yandibanga si muntu aliko obulemu, eyinza okuba nkima oba kimpanze oba golira. Kati omutikkadde ewaabwe positi mugenda gyerabirako naye ate era nga tukyali ku bintu bya nti Zuula bya Ajati Zuula. Abakyala muyigire wano n'abasajja muyigire mu katambi kano. Yenze Sheila Adita. Webale ku subscribinga gwatanaba kubanga subscribinga kikole mu bunnambiro kubanga ekigambo subscribe weekiri gwe kikone mu bwoti okwate ku kadde kali akabeera waggulu ate era buli womala okulaba video commentinga tumanye endowooza yo. Kati sooke tugendeko ku muwala gwe baagobye ku mulimu olw'okuba mubi ate era tukomewo. Ebyo nno nga tubivuddeko y'oyo mwana muwala eyagobeddwa ku mulimu ne bamulinnyisa ennyonyi yogayoga bbu paka mu ggwanga erya Uganda ng'ekimugobya kikimubi. Omuwala bwe tasobola kubeera na mukozi mubi afaanana atyo. Wano neebuuza bano abantu obwongo bwabwe bukola bulungi. Bwe batwala abalungi tebabaagala, bawoza bajja kubabbira abasajja. Bwe batwala ababi tebabaagala, batiisa abaana baabwe. Bwe mutwala abampi ennyo nti ate ono mumpi. Bwe mutwala omuwanvu tebamwagala. Ate ayina kabina tebamwagala. Bw'otwala ayina akabina nalwo lubeera lutalo. Babeera mu kuyomba buli ddakiika, kulwana buli ddakiika, oluvaamu ng'omwana w'abendi attibwa, ng'abonyaabonyezebwa n'ebintu ebirala. Naye ate eno ekyo nga tekitugaana kwogera ku Ajati Zuula era. Akatambi ke ngendo bateerako ke ka Ajati Zuula nga bannayuganda batandise okwogera obutonotono ng'era bagamba abakazi mwena mwena abali eyo mulabire ku Ajati Zuula. Omukazi yakola amawano betutamanyi oba byaloopera byali bituufu oba tebyali bituufu. Ate wano nenzirayo ne mujjukiza nti baamugamba you won't win this case. N'awakana. Ajati Zuula abadde mugezi nnyo. Whoever abadde behind hanga yamubalira guno omuzannyo abadde muntu mugezi, naye obugezi alabika alina step gye yasuula yeeriwa yeey'okujja ku mawulire ku ba YouTubers everyday ne bamukubisa ne bamwokyesa ne bamukozesa ensobi gy'atasobola kuvaamu ate era ne bifundikira ku kapeesa kaatayagala kamalimu omuzannyo. N'abagezi basobya ne batica bagwa ebibuuzo oba okitegeera. Katugendeko mu birowoozo by'abantu ate era tukomeye tufundikire vidiyo eno. Ajati Zuula ne bakyala banno ndowooza muggyemu ekyokuyiga nti bw'omegganga toluma. Bw'omegganga toluma. Gwe wennyini wakwata omusajja n'omuteeka mu kkomera. Gwe mwennyini muntu y'omu n'oddukira mu mawulire okwongera okumuswaza. Simanyi mu mawulire wali onoonyaamu ki? Abantu bano bonna si bakyamu kuwagira bbaawo. Era teriiyo muntu yenna yandiwagidde kikolwa kya kukwata mwana oba kumukozesa. Naye abantu bano bawagira bbaawo kumalamu kajanja nti omusajja gw'olinamu abaana abatali omu obeera otya mu bamulumiriza mu kkooti. Kituufu ensobi zibaawo ne toyinza kutuula na mwami wo ne mumala kino bwe kiba kigaanye bw'omuvaako ofunamu ki era bw'omulemerako ofuna ki? Kyekiri wano nkubuulira. Naye one justice wali onoonya wali osobola okugifuna mu nkukutu. Naye wajja mu mawulire okuttatta n'ekitiibwa ky'omusajja ye problemu nange gye nkulinako. Nze siwagira musajja yenna yeebaka ku mwana oba amukabatsanya mu mbeera yonna. Naye nyiigira nnyo omukazi adduka okuswaza ekitiibwa kya bba olw'ensobi.
ntegerekese bulungi kubanga justice we banaamukuwa omutwalewo omugabanya abaana be wazaala mu musajja abali bawasa baleme kutegeera nti taata waabwe yakwata sister waabwe so koobirabe ajatizuula koobirabe gwe mwennyini wakwata omusajja n'omuteeka mukomere ekyali kikuleeta mu mawulire ki onoonya simpasi omezza oyagala olume wali tonoonya ssente toli mukyala mwavu kubanga nkubuuza ki ekyakuleeta mu mawulire kuba bukyanga community ekuvaamu omusango ogusigalamu wekka ne bulaazawo n'oli naalongo baali bakuwadde kitekutambula community yakuwaaki kiki wali onoonya mu mawulire tekutambula kati omusajja wuuyo omwejjidde mu kkomera ajatizuula ensi kukulaga nti omusajja gw'olinamu abaana obaako nebyemizi kuba ekituufu kooti ne bw'oziremeramu ne bw'ozifiiramu justice ogenda kumukolera ki bwe bamusiba emyaka 2 ofune ki kiri yakikola kyaliwo kyabeerawo naye si gwe yandibadde amulumiriza hajja temujjukira omukwana abantu gwe baba nammwe nga tewannajja nsobi sajja alina ne byakkoledde wandigambye ndi atilize abakazi bagumira bingi era balina bye bazibiriza ne biyitawo ensi n'etambula si gwe asoose hajja ti nkuvuddemu nze looyawo namba rumoja nkuvuddemu sigenda kwawukanya n'amaanyi g'abantu aji kulikayo tuli naawe era nkutwala ne ku KFC hajja tojja kukakasa nti ffe balooya tetuba na sayidi wamma yagala ogenda ebweru okwepakasiza abastaff eva Uganda Limited bakutwala akasente ko oteekamu nga visa ogirabyeko ng'omaze kugiraga ku bafamire yo ng'omaze kugikakasa twetaaga abawala n'abalenzi abaagala ogenda okweyolera ku nsimbi mawanga nga Kuwait mawanga nga Qatar mawanga nga Abu Dhabi bano nga bagenda kola nga bwa kirina milioni mu kitundu bawaita ne bawaitress milioni 2 n'abasindika emigugu ku bisaawe milioni 1.8 tunoonyeko ku noti 7 17 45 oba noti 7 noti 7 bakusuza bakulisa bakujjanjaba so ajatizuula mu mundabire naye mu mugambe nti looya we namba lumoja amuvuddemu yeegase ku maanyi g'abantu ebyo bye bivudde mu kkooti olunaku lwaleero Aji aweereddwa bail era akomyewo mwali kati mu Uganda aliisa kuuli aliisa kati buti era nga Aji alabiddwako mu katambi akamu nga yeebaza abantu n'abagamba nze Allah wange yannwaniridde Allah wange yeeyo gwe nakira ku makya ne mugamba nze siina maanyi gwe nnwanirira era n'akikola era bw'atyo taleseeyo Honorable Nsereko amwebaziza nnyo n'agamba omwami ono annwaniridde akoze buli kimu yanzikiririzaamu ataddemu ne ku ssente ezize nga simuwadde yadde 10 era n'agamba tamanyi ngeri gy'ayinza kwebazaamu Bannayuganda kyova olaba nze Sheila from the first nze nali ku sayidi ya Aji sikyuse kati nali ku sayidi ya Aji ebintu bineeno nga bitandika why I know mwabakuliddeko mu maka nga you'd grown up with stepmothers stepfathers stepsisters mumanyi ebintu nga we bikola byakwekakasa bya kibuli byakulwana asinga amaanyi ya survivinga oshegera bulungi era akatambi kange we muba mukajjukira akasooka nagamba abakyala mmwe mwenna abafumbirwa n'abaana bammwe nga bakulu abafumbirwa n'abaana bammwe nga bakulu mu opening ennyo amaaso gammwe nti omusajja atuuka ekiseera n'alaba yalabirira omwana akuze alaba talina kyajja mufunamu n'asalawo amukola byonna byayagala tubalabyeko ba stepfathers bangi nnyo si mu Uganda mwokka all over the country ba stepfathers nga barepinga abaana baabwe abaana b'abakazi baabwe babeebaseeko bafunisiza embuto babakoze buli kimu ebintu ebyo tubirabye so ekyo ekya Aji tekibadde kipya however nga bano geemu yaabwe bagiteekamu nnyo omuzannyo bagitaddemu abantu ab'enjawulo bakubidde n'amasimu omukazi wuuyo atambudde wuuyo nassa ate wuuyo omwana ayina akagoye simanya ke yeebaka ne taata we omwana omuto atuuka atya okubeera n'enkumbi
awo naaba ng'ayokyezza olaba nange adita omukulu siina kumbi kati omwana omuto kweyo paniki gy'obaako taata akukwata otegeera otya nti kano akagoye ngenda kukateekako amazzi ge neegatiddeko ne kitange common sense awo naaba ng'ayokyezza akatambi ne kamwokyesa ate taata yankwata ate teyankwata ate maama nze bino mbikooye ate nswala mu bantu siina gye mpita abantu bansekerera ndeka njogera amazima nze taata talina kye yali ankoze ate nga mukatambi gwe wennyini obuuza wabamba amagulu yakuteekayo omukono simanya yakukola bale simanya naakusonsekayo ki simanya naakufungula naakukwata amabeere ate nga byonna tebikwatagana yoget ate amawulire amalala ne gajja nga Ajati afumbiddwa emirundi mingi afumbirwa baddooni bokka n'abakuula ebinnyo. I'm proud of you. Ekyo kyokola kyamaanyi nnyo abasajja baatutamadda. They don't know what they want. Omusajja omwagala n'omufiirako nga takwetaaga. Ali mu kwonoona budde bwo atambula agende. So bw'oba gw'okozesa eyo chance nti balina ssente bagagga obafunako by'oyagala n'obata kyandibadde kirungi naye tobata in a situation whereby erimu okuyiwa omusaayi n'okufa n'okugenda mu kkomera. Yes, n'ebisigadde byonna osobola obbikola. Bakwanjule ekisooka oli mukyala emirundi gyonna gy'oyagala oli mukyala bakuule nga bw'oyagala. For us we don't care. Tujja kubeera mabigawo kubanga naffe bye batuyisaamu bye batukola bingi eyo ne bituleetera okuguma omutima. Yenze Sheila Adita kamanye ekikyolooza katambi nga kano embaagala nnyo.